Okuva Hoima we yasuze Kyagulanyi abadde yakasimbula okwolekera e Kakumiro abantu beeno omubadde abali ku boda n'abaddusa ebigere nga bamwegasseeko dda. Ebyentambula bisanyaladde akaseera akawerako okutuusa lwafulumya ekibuga Hoima. Kakumiro ye disitulikiti Ssaabaminisita Robinah Nabbanja mwava era nga ye mubaka akiikirira abakyala mu disitulikiti eno. Ono yawuliddwako ku wiikendi ng'afalaasira abantu be obutava mu nnyumba Kyagulanyi ng'agenzeeyo okusaba obuwagizi. Kyagulanyi wakati mu lugendo lwe olumwolekeza e Kakumiro bw'atuuse mu ttawuni y'e Nalweyo asanze poliisi yamukiisedde ekimotoka kyayo nga kw'otadde n'emmamba. Kyagulanyi asaze entotto ne beewaganya wabbali okuyitawo. Abasirikale basigadde beemagaza nga balinga abalowooza ekyokukola nga tebakiraba olwa nnamungi w'omuntu. Bw'atuuse mu ttawuni y'e Igayaaza abantu beeyongedde obungi nga tebamukkiriza kweyongerayo. Waliyo ab'omu katale kano abeekutte embuzi nnamba ne bagimutonera nga n'omu akutte ku matooke g'atunda n'aliwa Kyagulanyi babbi alimu boobereze. Kyagulanyi kimuyitiriddeko ng'alina okusooka okwogerako gye bali bamukkiriza okweyongerayo. Abasabye beekube mu ttooki batunuulire ekitundu kyabwe embeera gye kirimu balyoke bakole okusalawo okutuufu. Banange temulina yunivasite wano, temulina referral hospital wano, naye singa China yeyina obugagga nga buno buli wamu wandibaddewo train, wande Bunyoro wandibaddewo airport. Ku ssanyu abantu lye bamulaze talemye kwongera kusekerera Ssaabaminisita Robinah Nabbanja eyamwogeredde. Nabbanja agambye atya kati tuli luddayo ate mumugambe kati ngenda Kakumiro nalo mugambe simusangaye. Kyagulanyi oluvannyuma yeeyongeddeyo ew'okukuba olukuŋŋaana lwe olusoose. Ng'atuuse e Kakumiro mu ttawuni kibuza omukombi olw'abantu ababadde bajjaganya olw'okumulabako. Wabula wano wakitegeeredde nga bwe yagaaniddwa okugenda ku kisaawe kikakeeka okukubayo olukuŋŋaana. Okwambuka ku kisaawe kino poliisi ebadde yakiise dda emmotoka yaayo mu kkubo erigendayo nga bw'eragira abantu obutagendayo. Ekisaawe kino kiriraanye Central Police Station y'e Kakumiro. Kyagulanyi asazeewo akozesa amaanyi n'ayita ku mmotoka eno ne yeeyongerayo ku kisaawe kino. Bano bagenze okutuuka mu kifo kino nga poliisi yakyebunguludde dda. Era ebadde yakitaddemu n'ennyonyi yaayo. N'ebyuma ebibadde byateereddwawo bibadde byatwaliddwa dda. Kyagulanyi akozesezza ebizindaalo ebibeera ku mmotoka ezimu z'atambula nazo okwogerako gye bali. Ono avumiridde ekikolwa kya poliisi ng'olunwe alusonze mu Ssaabaminisita Robinah Nabbanja. Nenjagala bamulira ffe tuli bamalirira. Eno Uganda yaffe Uganda yani.
ng'ayogera eri abantu poliisi esigadde ewogganya ennyonyi yaayo abantu baleme okuwulira Kyagulanyi by'ayogera. Abawagizi be bagezezzaako okwagala okwambalira poliisi wabula Kyagulanyi n'abakkakkanya. Abasirikale bemulaba siba eneme bammwe ne bwakukuba tolwana naye ne bwakukwira pepper spray tolwana naye ensike tulabe kubanga tuli bangi nnyo. Poliisi etuuse okukozesa kaamulali w'omu maaso okugobaganya abawagizi ba Kyagulanyi. Abasirikale ababadde beebunguludde ekifo kino abayimbidde n'ennyimba eziraga nti ye tabalinaako buzibu. Apande sirwana nawe sirwana nawe. Yeeyongeddeyo ekisiita okukuba olukuŋŋaana lwe olwokubiri. Okwolekera mu kitundu kino buli wabadde ayita mu butawuni wabadde waayiriddwayo dda poliisi n'amagye. Nga bulijjo Kyagulanyi akozesezza enguudo z'ettaka okutuuka ekisiita wakubye olukuŋŋaana olulala. Kyagulanyi abasabye basitukiremu balwanirire obwenkanya mu ggwanga. Amalwaliro gonna gavunze, amalwaliro ge tulina gazimbibwa Obote, gazimbibwa Amini. Enguudo ze tulina zazimbibwa Obote, zazimbibwa Amini. Musome talina kyayongeddeko. Kyagulanyi yeeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Kikuube ku kisaawe ky'essomero Lissawinyi Primary School gy'akubye olukuŋŋaana lwe olwokusatu. Mulaba mwenna mikwano gyange twandibadde twatuuse wano dda. Naye enguudo. Olunaku olw'enkya ono waakubeera mu bitundu by'e Hoima. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.